Obusungu, the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, ate Alangilidde Banayuganda bulijjo kye tukoowola, bulijjo kye tunoonya, bulijjo kye tumusaba alangirire, bulijjo kye tumukoowolera, bulijjo kye tuyaayaanira bantu tubale tugamba olunaku lulukyalumu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'alangirira. Bannange lukedde, temwebuuza, temwekwasa. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, omukulembeze waffe omulungi omulonde, His Excellency, leero ebigambo abyogedde ate mu bukambwe obw'enjawulo, era abyogedde ng'alabula. So baganda baffe, mikwano gyaffe, tubajjukiza nti olunaku olwokuna ng'abagenyi ba Museveni bali wano, beeyagamye mbuno yabakoowodde yabayise. Bannange muyimukiremu twerwaneko. Yes, baganda bange, tukitwale nga kyamaanyi, tutwale nga kyamagezi, tukitwale nga tukiteeke mu nkola. Buli we tuneetuulako tetujja Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bye batugambye, simanya nga tusinika amannyo mbu simanya nga abagenyi bagenda kujja nga munnange ffe tuli eno tuli mu bulumi. Baganda bange, order from above, omukulembeze waffe omulungi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abigaanye era alangiridde ekiddako. So baganda baffe, mikwano gyaffe, tuyimukiremu. Ennaku z'omwezi zigenda kuba meka? Leero 16 ennaku z'omwezi nkya 18, ennaku z'omwezi 2 no ennaku z'omwezi 19, ennaku z'omwezi 18. Baganda bange, omukulembeze omulungi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abyogedde. Bannange, anaasigalawo gwajja okuba omulabe, anaasigalawo gw'ogenda okuba omulabe. Mwekalakaase, kadde ka kwekalakaasa, kadde ka kuyimukiramu, kadde ka kujja kwerwanako. So baganda bange, mikwano gyange, baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza ti pulezidenti amaze obbikola. Yes, olunaku olwaleero kubadde kulangirira era nga tuba bakoowodde. Baganda baffe, temwekwasa, temwebuuza. Ennaku z'omwezi zigenda kuba meka? Ennaku z'omwezi zigenda kuba 18. Baganda bange, lunaku lwakuna, ffenna twewe ku nguudo awo wonna wonna we basize kalangi enfuufu, tugende tubategeeze nti twagala buwanguzi waffe, kubanga Museveni talina buyinza buyita bantu abo, kuba si ye yalondebwa. Omukulembeze bw'agambye kati ate yalondebwa ddi? Museveni waliwo atakimanyi nti akalulu yabba kabbe? Waliwo atakimanyi nti mu ntebe mwali yeesigiza mbwesigiza? Tubimanyi, buli kimu tukimanyi. Ate byalimukwatubiraba ali tumutegeeza nti nno ajja tuwa entebe yaffe oba ayagala oba tayagala. Naye nga byo embeera bwekyo bweri, mu pulezidenti waffe omulungi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atukoowodde. Nange Bannayuganda bannange, tuyimukiremu, tetuswaza mukulembeze waffe, tuyimukiremu tulwane. Kaseera ke kano ke tulinayo no chance gye tulina okujjako nakyemalira. Bannange, tetubituulamu, tetubituuliramu, tuyimuke tulwane, tukozese chance eno gye tulina. Baganda baffe, mikwano gyaffe, tugikozese nga effectively, kubanga omukulembeze waffe omulungi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebintu abikoledde ddala, tewali kye batugamba. Baganda bange, mikwano gyange, nyongera okubajjukiza n'obategeeza nti ennaku z'omwezi 18 pulezidenti abirangiridde, ate mu bukambwe waliwo just okulangirira obulangirizi, ne pulezidenti alangiridde ate mu bukambwe. So Bannayuganda, temwetuulako, temugeza, temukola nsobi, kadde keeko twawa ya kulwana. Kambawe bigambo by'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, ate nga ebigambo abyogera. Tweyanza nnyo pulezidenti waffe omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti w'eggwanga lino, ataliko agamba mukulembeze w'abantu, essuubi lya Bannayuganda, essuubi lyange, essuubi lyo. Amaze okuba nga ebigambo abyogera ate n'okulangirira. So Bannayuganda, tuyimukiremu. NUP everywhere and everywhere.
Francois Walubiri, I salute you. Like our Lord Jesus Christ said, we didn't come to destroy but make it better. So no tugamba everywhere, everywhere. I was just about to complain. The giant of the struggle for freedom and democracy in Uganda, fellow leaders, right honorable leaders of opposition, comrades in the struggle, ladies and gentlemen, I salute you. So much has been said, so much is going to be said. Just yesterday, I spoke to the nation, and I spoke quite about a lot that has been said here. So, in the interest of time, I will not go so much into it, well knowing that most speakers, especially the noble Dr. Kizza Besigye, will speak more on it in detail and even more eloquent. However, today I want to focus my words on the call for action. As you heard the Lord say, Echidako. Today, among the things we are here to say is to call the nation to action. Yesterday, I gave my comments about the shameless nature of General Museveni now appointing openly NRM students to adjudicate an election where it competed. Of course, that should not surprise us anymore. I spoke, and I also want to add a few words on the ongoing non-aligned movement summit. It is indeed meant to be a blessing to Uganda if Uganda was well governed, but it has turned into a curse. So to all of you that are attending the NAM summit, you are actually a curse to our nation. Because of that summit, that more than 3,000 businesses have been either disrupted or completely closed. You have seen businesses disrupted, many of our people rounded up and detained, just like it was in the days of Shogun. Today, transport has been completely disrupted. We as nationals who pay the taxes, we are not allowed to use the roads that we pay taxes for. So it is a curse other than a blessing. And as if that's not annoying enough, it's a further shame to see some democratic leaders coming to Uganda hosted by an illegitimate leader. You are being hosted by a man that has captured us on gunpoint. Not a legitimate leader, so you are here to endorse oppression against the Ugandans. You're here to endorse dictatorship. We know that there will be a day when we shall have summits that will be beneficial to the businesses of Uganda and to the people, and will bring pride to Uganda. I mean, are you not surprised to see that Museveni's minister is ordering us to smile as you pass our road? So we are here to call you to action, ladies and gentlemen. I want to focus my words on a call to action and citing Article 3 of our Constitution. Article commands us, it is to the effect that it is not only a call, it is not only a responsibility, but it's a duty that we rise up and we use whatever means at our disposal to restore constitutional rule. I mean whatever means. That means according to our constitution, it is even acceptable to pick up guns and restore constitutional rule.
But clearly, General Museveni has abused constitutional rules. He has abused all tenets of the rule of law in Uganda. So any means used to dislodge Museveni, any means used to restore constitutional rule and the rule of law are acceptable as per our constitution. However, for us as political leaders, we believe in non-violence. Therefore, we are only calling for constitutional means, at least so far. Those are the way mu Luganda. One is always Obuzungu na those who Basema ne banyabo lwaleero ebigambo byange bijja kuba bitono tunakulwajjo nayogeddeko eri eggwanga ebisinga n'embyogerako era nkakasa bakulembezi bannange bagenda byogerako nkakasa nti Dr. Kizza Besigye agenda byogerako ate mu ngeri entangaavu ennyo so saagala kubipreemptinga saagala oba oliawo kusala ku byandyogedde bayogedde ku nsonga ya Mwami Museveni okuba ng'alonda bayesmaani be okuba nti be bakulira akakiiko ebyokulonda akakiiko akalina okuba nga keetengeredde kyono kya buswavu naye tekirina twewuunyisa kubanga Mwami Museveni kati buli kaleeya ak'ensonyi agenze akeeyambula naye kitukoze bulungi kikiragize ensi muntu ki atufuuka olunaku lwaleero. Twayogedde ku lukiiko olugenda maaso olwa non-aligned movement oluli mu genda maaso olutegere mu nnyonyoka. Enkiiko bwe zityo zandibadde nga nnungi mu nsi ekulemberwa mu mateeka kubanga kitegeeza abagenyi bwe bava ebweru tuba tugenda kufuna omukisa okutunda ebintu byaffe. Sente ziba ebweru w'eggwanga ziba zigenda kujja mu ggwanga. Tuba tugenda kufuna omukisa ogulaga bye tulina ebyobusuubuzi ebyobulambuzi n'empisa zaffe ne kalcha zaffe n'ennono zaffe. Banayuganda baba bagenda kunyumirwa naye olukiiko lwandibadde ng'omukisa ate lwafuuse ekikolimo eri Banayuganda. Mulabye nti bizinesi esukka mu 3,000 n'atataaganyiziddwa oba okukalwawo. Amayumba g'abantu mangi gaggaliddwa, amalala gaamenyeddwa. Banayuganda bangi baayooleddwa naddala bano abatalina we basula bonna bali mu makomera era nga bwe kyali mu Kyogamo. Mulabye gavumenti ya Museveni weekozesa ssente empitirivu ez'omuwa omusolo nga baddaabiriza enguudo naye ate nga nakyo bakikola mu ngeri yagadibenga lye. Era nkakasa gye bujja mugenda kutandika okubiraba mu mawulire sikando ku sikando, ono yabbye bweziti, ono yakozesezza bweziti, n'ebye mubadde mulaba ku social media muze mubiraba. Njagala n'okutwala omukisa guno okutegeeza bonna baze mu lukiiko nti omuntu eyabayise talina buyinza bayita kubanga tali mu buyinza mu mateeka. Yandibadde abaniriza ali wano. Kale nno okujja kwammwe tekutugasiza ng'eggwanga wabula bunyigiriza okutuuka nga tetusobola nakozesa nguudo zaffe naddala ffe abasasula omusolo bannansi. Olwaleero ebigambo byange njagala bisimba kukubakunga kwekyanga. Nze saagala kulonzalonza ndi wano kubakumamu muliro gwekalakasa. Tuli wano ffe be mulaba pozi ng'omukufa buddeyo nabyega naye tuli wano bakumamu muliro gwekyanga. Mwamyenanga oba omulala ayinza otukwotinga n'agamba oke baba bazizza omusango babadde bakumamu bantu muliro ye bakumamu bantu muliro gwekyanga gwekalakasa mu mateeka. Njagala obbajukiza mwenna Bannayuganda nti kati omulamwa gwe tuliko gwa kusimba lunwe ku nnyingo namba 3 ya constitution etulagira ffenna tetukunga bufunzi wabula etulagira si mulimu bulimu bwaffe wabula buvunaanyizibwa bwaffe kitukakatako okukozesa buli ngeri yonna esoboka okuzzaawo obukulembeze obugoberera amateeka obukulembeze obugoberera constitution okukozesa engeri yonna. Njagala leero mumanye nti constitution ya Uganda ebakkiriza n'okwata emmundu bwe muba musobola
okuzzaawo enfuga ey'amateeka. Weerufe tetukkiriza mu violence, tetukkiriza mu kuyiwa musaayi. Ensonga lwaki tubakunga kukozesa nkola za mirembe, nkola ziri non-violent. Naye ate nze ng'omuntu sibagaana mmwe abasobola okukola ki? Naye nga ffe tuli wano okubakunga to non-violently rise up unarmed and assert your will and restore our constitutional rule. Tubakunga okukola buli kimu kye musobola. Badde ndaba ku social media abasinga mwatusookayo nadda. Tetusimbudde busimbuzi kati, twasimbula dda naye tubadde tukyasondalo ne kati tukyasondalo. Nammwe eyo gye muli twagala obbazaamu amaanyi. Omulodi w'ekibuga kyogedde, tetuli wano jasigata bibiina byabufuzi, tuli banjawulo era tetuli wano kwogera ku nsonga ya kulonda, kuba obaoliawo ezo ensonga tetunazikwataganako, tetunazikanyako. Naye kyetukanyako ekiri important ti ffena buvunaanyizibwa bwaffe okukunga bannayuganda, oba oli wa kibiina ki oba toyito associating na political party yonna, naye bw'oba oyagala ensi yo, bw'oba oli munnayuganda nga kikwatako kikakatako naawe olina omugaso. Bannayuganda bangi nnyo abakola enjawulo mu ggwanga nga si ba political leaders, nga si ba MPs, tebakulembera ebibiina byonna byonna, tebalina yonna gye bassociatinga politically, naye bannayuganda ensi yabwe bakakatako. Bannaye temubitulekera limu. Bino si byaba politician bokka, buli munnayuganda kikakatako. Kyekabesi yakitugamba luli njagala kibajjukiza leero, bw'oba tofaayo ku nsi yo ngeri gye kulemberwa, gwe musiru asinga. Kibakakatako olunaku lwayo tetusobola kutambulira makubo gaffe, kubanga abagwira abagenyi bali mu gatambulirako. Olunaku lwaleero mulaba amakubo gaffe bwe gali, mulaba nti bakwata ne langi ne bagisiiga mu ttaka kubanga bagezaako okupaintinga ekifaananyi. Timuli bulungi. Mwawulidde Minisita wa Museveni nga bagamba mudde kukumusinika amannyo basobole okumanya temuli mu kuyigirizibwa. Njagala obbagamba nga temubisinikayo. Tukyogeddeko wano era njagala obba nange okwongera eddoboozi lyange ku nsonga eyo. Ekimu ku bizibu bye tubadde nabyo ge makubo agalinga agalimu entaana buli woyita. Tubasaba amakubo ago mutandikire okwekalakasa mu ddeme. Asobola ky'osobola okukola mu kkubo eryo kikolemu. Oba osimba mu kitooke, oba okola mu eryo ddembe eryo constitution etukkiriza okwekalakasa mu ddembe. Bannange mwekalakase. Ne wano twandibadde tetwiriiwo, mukimanyi bulungi nnyo. Singa batukubye dati ya gaasi naye kubanga bali mu kuteekako feesi, baagala okulaga kibakkiriza n'abaopposition okusinkana. Kaakati njagala mukozese eno chance mubalabise. Eno chance mubalabise. Bw'abawo empisa omuntu z'atakola omutayiminga we banamulabira, mujja kuba okufuna chance eno endala. So yonna yonna gy'oli munnayuganda, oba oli omukuffe, oba oli munnabyabufuzi, oba tobiriimu, labisa mu ngeri yonna yonna esobola. Oba owanika kipande nga bayitawo n'ogamba bannange tuli basibe, oba mwoganye ne mugamba abo babbi, kuba abatufuga babbi, Museveni mubbi, n'abantu abamwetoolodde babbi. So tubasaba muveeyo na gye muli. Ffe tujagenda maaso nga tukwataganira wamu. Programu yaffe bagibabuulidde. Nga NUP tweyama okukola byonna kye tusobola nga ffe era nga tukwatidde wamu ne bannaffe bonna abaagala enkyukakyuka. Tujja kwegatta mu buli programu eneebeerawo eneeyamba ocreating awareness n'okunafuya mwami Museveni nga tukola bye tukola ate nga tukola ne bye tukola ne bannaffe bonna. Nammwe njagala obbakunga bannange mwenna abali mu pati zaffe ez'enjawulo. Ebiseera bingi nnyo tubadde tugezaako okukwatagana ffe abakulembeze ate nga mmwe mutuuzoganye. Tukwatagana ate nga mweno musojjasojja kubanga oyagala oba kansala, kubanga obagala oba meeyo oba MP nga mwe makinga sure tetukwatagana. Ye mmwe balaba abasinga.
tetukola buli we mulabanga tetukola kiyamba eggwanga nga kinafuna Museveni mutuwegatteko temumanyi tukwatagane temutwawula abasinga otwawula nebamembazi baffe bwe munatuyamba okukwatagana ne mutuyamba okwesigaŋŋana okukwatagana entubira ddala mu kulembeza asemba waggulu paka ku mukulembeza asooka wansi kijja twanguyira bassebo ne bannyabo mwebale nnyo okumpuliriza ku lwa Katonda n'ensi yaabwe. Principal oye! Simbo Muti oye! Simbe Toke oye! Sete Byenyanja oye! So, as we listen to our host, particularly those who are descending from this regime. Honorable Sewanyana, you allow us to appeal to you to represent in a huge sense the Ugandans have been incarcerated for so long, those that have been tortured for so long, those that have been imprisoned, those that have gone missing for so long. It is sad, but I think it is important to highlight it. We really have to put our energies together to make sure that the Ugandans who are still out there, that who are still in prison, who are still being tortured for their beliefs, for their struggle, that we must speak and be loud enough for them. Thank you for standing. Tweyanziza nnyo His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'obubaka obulungi obwo bw'otuwadde bannange tusiimye nnyo era omukulembeze w'eggwanga olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 16 mwezi gwa January bulijjo abadde babuuza nti His Excellence alinda ky'okulangirira kati n'alangilidde muyimukiremu muyimukiremu bannange kadde keeketto tulinaako okulwanako n'okwerwanirira bannange temutuula. Mukulembeze waffe omulungi His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the Executive President of Uganda, amaze okuba ng'alangirira kaakati nno Banayuganda tuyimuke. Banayuganda tuyimuke 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 omukulembeze alangilidde ebigambo abyogedde teri agambayo. Nobody says so. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okuba ng'akikolera ddala. Tweyanziza pulezidenti waffe omulungi omulonde owaffe gwe tulina essuubi lyaffe essanyu lyaffe amaanyi gaffe kwegamba buli kimu ekyaffe twakikwasa mukama waffe tukusaba mukama akutukuumire tutambule bwamu nga tugenda mu maaso ku lwa Uganda yaffe okutambula n'okutambulira ddala ebbanga lyonna. Tumanyi nti twalina omulwanyi omulungi ye His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kiwedde.